asbabu dukhul aljanna, ensonga ediviiraku abanadamu okuyingira ejjana. Wakati Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni aya ya Qur'an tuinayo marika, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illa Allah dakhala aljanna. Man mata, yena gwe kajja okutanda naafa, wa huwa ya'lamu, nga ye aidi, annahu, nti mazima ddala, la ilaha illa Allah, ezira yesinziwe, zakyesinziwa mu butuufu, dakhala aljanna, wakwingira jana. Khadija aliyo ibadati datakola radiyallahu anha ne basahaba batukulembera, waliyo abamu nga tibasaala, abaikiriza Allah tibasaala, tibasiiba, hijja yadda myaka gisembayo tibagikola, bayingira ejjana. Lwaki? Ekyabayingiza jjana kalimatu la ilaha illa Allah, kubanga baikiriza nti ezira kyesinzibwa mu butuufu okutoolaku Allah tabaraka wa ta'ala. Kyova bona tukoba nti akakwakuliza akasookerwa ku kwanayingira ejjana alina kubanga musiraamu. Abatali basiraamu bajawa baja mu igulu, wempulira bajajamu baja kujja mu igulu, kati ife tujaja mu jjana, kuba mu bitabo byetusoma bitulaganga igulu lyakusaanawo mu Bayibuli, kati ife tujaja mu jjana ejja kusigalawo. Saba Allah atuyingize ejjana. Amina. Kati ate omuntu ajja okugonda, Allah yatukwa mu surat Ahzab, waman yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adhiman. Buli ajja kugondera Allah tabaraka wa ta'ala wa rasulahu, n'omubaka we Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Allah yakoba faqad faza fawzan adhiman. Ensonga esooka egy'okuyingiza omuntu ejjana kwikiriza Allah, tawhid. Eyokubiri kugondera Allah naki na mubaka we. Lwaki tugondera omubaka? Kubanga wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ezira kye yayogera nga akitoola ku kwenda kwa mutima gwe. Buli kye yayogera nga bwabanga bubaka bwe yatoola eri Allah tabaraka wa ta'ala. Teva tulina omugondera nti alese message kuva eri mutonzi Allah tabaraka wa ta'ala. Kati Allah nokutuka nti buli anagondera Allah ya Qur'an wa rasulahu ni sunna ahadith faqad faza fawzan adhiman, wa kwesiima olwesiima olukasinze ku adhim. Allah yakozesa ekigambo adhim. Buli we yakozesanga ekigambo adhim nga kitegereka nga kiba kyamuwendo. Allah yakoba inna kaida kunna adhim, enkweda abakyala liri adhim, lisingane dda shaitan, kuba shaitan tugiwangula. Wademu kola obwenzi, wademu kuno omwenge, wademu akakanje ensala wajja wasala, aye enkweda abakyala titudiwangula nga yakwesimbyemu. Allahu akbar. Kati ni wano Allah yakoba omuntu ajja okuyingira ejjana ajja kwesiima olwesiima olukasinze kubanga lwawa igulu. Eyo nsonga yakubiri etuyingiza ejjana. Mu nsonga edindi editujja okuba nga dituyingiza ejjana, Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yakoba mu hadithi katugitandikire mu wagati nti man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna. Omuntu agema enjira awaye ebiseera ataamu esente ng'ebintu ebyo aliko bikola kuno ni ilmu. Omuntu ali kutuwuliriza ku bridge 89.8 ateere mu radio yateeremu amanda, ali ku kasimu yakyajinze, Allah odi kyamukolera sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna, Allah mwanguyikiza enjira emuyingiza mu jjana. Kiba kitegeeza nti buli asoma ilmu, buli ataayo biseera bye abenga asoma ilmu, Allah tabaraka wa ta'ala ajja kumwanguyikiza kuyingira jjana. Kati ekigambo kyaife kikoba tufeeyo ng'abaana Adamu, ng'abatonde Allah tabaraka wa ta'ala aida mu kusoma ebitabo
aye ilmu je tuba tulijja kusoma eno Sheikh tia kusoma ku nti bambone nasoma tulina okugisoma bil ikhlas. Naam. Kugisoma kulwa Allah anasomesa abantu ilmu eno ejjo Allah tabaraka wa taala jajo okusinzira kwa ingizo omuntu ejjana ayina kubanga agisoma n'ekigendera kya kusavinga Allah ngaidi nti ali kukola iteeka lya mutonzi we Allah tabaraka wa taala tibi akambu gundi ansinga atya ilimu kanje ngeme Qur'an ebyo tibitufu akola ilmu ayina kugikola kulwa Allah tabaraka wa taala. Sobera mwenaawo ikiriza ntuleuka nakalango ate nja kwira n'amasimu kubanga wegatandisira bali kwesonga okubuuza ebibuuzo yogere kujana nize mwene naona nga onanga kwenye saba Allah ikirize abenga ningizaye ndi kutegereza abantu